Alayo kati poliisi ebadde kubanga Bobi Wine wano nga tejja kutaasa bintu bagala kwata. Entiisa ebuutikidde ekifo kikutte omuliro byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga Bobi Wine birungi munanga ate si birungi poliisi emusazeeko wabadde nga ayingira munanga ate Lukunjiri ate nga Dr. Jose Chameleone ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo kakasa nti osubscribinga kwosaate n'okulayikinga vidiyo bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi mu byonna munnange kansooke nkutandiseeko n'embeera ebadde nga si nnungi wali munnanga ate Embalala City waliwo ko munnanga ate wali ennyumba ezibadde zikwata omuliro okuliraana munnanga ate ekizimbe kugambye entiisa ebadde y'amaanyi nnyo nga boogezaako okulaba akatambi ako. Bino bye tubagamba nti ensi teri bulungi kati okusanga nga wano Embalala ewaffe ekizimbe gye kiri kikwata omuliro. Imagine nga fire brigade teriiwo muddawo muwoze nti Abanyankole tuli bulungi. Ebyaddala tetulinawo na fire brigade eyinza kuzikiza bintu by'abantu essaawa zino. Bakubidde poliisi tennajja kutuukawo. Ebizimbe by'abantu bibyo bigenda kuggwaawo n'omuliro. Bantu bali wano batunula butunuzi emunaddaawo Western tuli bulungi ffe twamalayo kati poliisi ebadde kubanga Bobi Wine wano nga tejja kutaasa bintu by'abantu amayumba gaagano gonna gagenda kuggwaawo ewaffe ku kyalo. Ati wano singa awulidde nti Bobi Wine waali singa yazze dda naye baaba byebyo temwoza nti aba Western tuli bulungi tuli bubi nnyo ebyaffe bifa biggwaawo. Kabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok embeera actually nze ndabye katambi wali sitegedde nti oba munanga ate obuzibu buvudde luddawa naye munange ndabye akatambi akabadde katambula ku mukutu munanga ate ogwa TikTok wano ku Jaminati Yugi tongera munanga ate okubasaasirako esayidi awo ku sayidi yemu nga nkongeddeyeko birungi si birungi Bobi Wine wabadde munanga ate nga ayingira Lukunjiri okutuuka munanga ate mu campaign oba okutuuka munanga ate ku laale ye embeera ebadde ya bunkenke nnyo nga bw'okiwulira muganda wange nga bw'ogezaako okulaba jjukira nti nno Babby Kyagulanyi naye abadde naye mu mmotoka. Ogolaba omuntu ayimiridde awo n'abasirikale be bakuba abaana ebifaananyi abo benswanta bansibe tebalina bwe bagala kwata. Tuli Lukunjiri muganda wange yoyoyo Mukibi ali mu kyambalo ekipya. Batera abantu behaving like criminals. Why do you behave like criminals? You're supposed to be officers of the law. Oyo Mukibi awo abantu bonna basazeeko. Mukibi oyo mumpi gojja okulaba awo asazeeko abantu bonna wano Lukunjiri yoyo awo yoyo Mukibi n'emmotoka ze ne gurupu ye. Why do you, Uganda police, why do you behave like criminals? Mukibi yatambudde n'omusirikale owa kamera buli mwana amukuba ekifaananyi buli mwana amukuba ekifaananyi naye abantu abasazeeko. Let the roads free, you open the roads, let the people go. Kanapowa katugende bakuddewo. Bakira obwedda Bobi Wine nga awuuba munnanga ate bendera waggulu ndowooza ogezaako munnanga ate okwekkaanya embeera nga bw'ebadde omukulu munnanga ate Bobi Wine esayidi eyo embeera ebadde ya bunkenke munnange nga ayingira wali okubeera nga atuuka munnanga ate ku laale ye
wali munangate mu Lukunjiri eside eyo. Ku side yemu nga nkwongeddeyo ko Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone ne Scorpion Chaba babaddeko munange Samoya eno. Naye vibe ebadde waggulu muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi nga bogezawo okulaba akatambi ako kabadde kakotte akati ku mukutu munangate ogwa TikTok. Bibadde bitya? Bwenti munangate bwe mucekinzeko mu katambi kano nga bw'olabye bw'ali mu kulabika. Omanyi ennaku zino munangate ali bize nnyo, abeera nnyo munangate kolaale za NRM mu kibiina kye wali eside. Kaakati nno babadde munangate ne Scorpion Chaba nga bogezaako okulaba Samuweya nga batwaliza munangate ku mirimu gyabwe gye babaddeko eside eyo Dr. Jose Chameleone. Bwenti nno munangate bwe mucekinzeko kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munangate obiturekere.